Mukaweefube okukendeeza omugotteko wakati mu kibuga Kampala, Minisitule y'ebyentambula olunaku lw'eggulo yalagidde bannannyini bbaasi okusengula emmotoka zaabwe okuziggya mu paaka okuli paaka ya Qualcell ne Total bazitwale mu bifo ebiteekateekeddwa bulungi okuli ekinnamayuba ne mu Kisenyi. Mu kiseera kino bbaasi ezigenda mu bukiikakkono bw'eggwanga zisimba mu paaka y'e Namayuba ate zo ezigenda mu bugwanjuba bw'eggwanga zisimba mu Kisenyi. Zaagenze okuwera ssaawa 2 ez'ekiro olunaku lw'eggulo nga bbaasi zaamusa ebifo ebyaziragiddwa. Wabula enkya ya leero abasaabaze bangi balabiddwako nga bakonkomadde n'emigugu gyabwe mu paaka ya Qualcell. Amyuka akulira emirimu mu kampuni ya bbaasi za Link Brian Kwizira ategeezezza nga bwe baawonyezebwa omugotteko ssaako n'okuyambako bakasitoma baabwe okufuna bye bawummuliza ebintu byabwe. Yatuyisiza bulungi era yatusanyusiza olw'okuva mu kifo ekyo kuba twali tukolera mu mugotteko oba mu kifo ekifunda ekitali ku mutindo omutindo gwa bbaasi oba level ya bus park walina okubeera. Kwezira asambaze n'ebibadde byogerebwa nti basenguddwa poliisi okuva mu bifo ebyabalagiddwa okuvaamu. Naye abantu abalina bbaasi nga Link ne kampuni endala ennene zo zaagondedde ebiragiro bya TLB, zigondera ebiragiro bya traffic era ne zivaawo mu bwangu. Olunaku lwajjo lwagenze okuziba nga buli omu agenze ewuwe walina otandika olunaku lwa leero era olunaku lwajjo zaagenze okuwera essaawa 2 nga Link bus emaze opakinga mu kifo kyayo maka gaayo wegenda okukolera emirimu gyayo ng'emaze n'okutegeezaako abamu ku basaabaze abaabaddewo nti wano wetugenda okukola kutya okubeera okutikkira n'okutikkulira betuba tuleese okuva mu byalo. Omulimu gw'okusengula bbaasi zino gwatandika mu mwezi gw'Ekkumi nga wetuviiridde mu bifo ewasenguddwa bbaasi nga wasimbiddwawo bbaasi ezigenda mu bitundu by'e Kasese. Basirika Sarah, KTV, Amalindirire.